era kangende mu maaso nkujjukize nti oyo mwennyini mmwe mwenna gwe mwawulira oba gwe mwalabe yajjanga Kintu still yali God because he is a God. Ate kitegeere kino Kintu be yasangawo were children of the gods, bali baana b'abakatonda. Kyovola baali bafugibwa Bemba Snake naye yali omwana w'abakatonda. Kati tosobola fuga bantu nga toli God. Kubajjukira Bemba Snake olunyiriri lwe yali alimu lwe lwasembayo mu bagods. Okitegeera ono Kintu be yajjako. Kati bw'aba Bemba Snake yali ya God gwoza be yali afuga baali kuba naye yali webye wakimu ku ebyo ebika bye yali afuga. Kyova muwulira nti mu kusooka waliwo chaos then ne wajjawo light. Kati kyekimu na kino ne bagamba mu ntandikwa Buganda yali eyitibwa Muwawa oba chaos then ne wajjawo something oba light oba Kintu na unifying n'akola Obuganda oba togetherness oba unity n'abateeka wamu oba collection oba kyemwandise collective consciousness n'abateeka wamu n'abayigiriza empisa ze muyita ez'ennono. Nga zino empisa ez'ennono oba enkola yalina enneeyisa ekwatagana nga bw'olaba eddiini bwe zisomesa ezimu, ng'era bw'oba ogenderedde eddiini bwe zisomesa n'ennono bye baali basomesa abantu engeri gye balina okweyisamu enjawulo ziro. Mukitegerera mukimanye nti buli muntu yenna eyagezaako okutuuka e Egypt mu myaka 1000 mabega bw'aba yali mugezi essaawa zino alina obwakabaka obubwe oba eddiini eyiye oba ekyobugagga ekyamaanyi ennyo ekitaggwawo nga bw'olaba abachwezi Abaganda Abanaggana Abaroma Abasiraamu bwe baatuukayo baafuna ne bakola Obusiraamu, Abaroma bakola Obukatolika. Kati nabaana baleeta descendants bano Abamerika be bakola kyakyo ne yaba Jesus Christ Church of Latter-day Saints. Bamala kugwa ku information eno gye nali nsomesa mu Egypt emyaka egiyise emabega, nze yali abasomesa era mbakomeddewo kubalabisa. Kati ate n'ekirala mukitegere nti God used the drum of the serpent. Mwe mukanya kuwulira simanyi and he said let there be light. Awo n'agamba wabeewo ekitangaala. Engero muziwulira naye mumanyi ekya ebyaliwo nga tanagamba wabeewo ekitangaala. Mumanyi bwe yali ayambadde, mumanyi bwe yali ataddeko. Kati ku luno weekumire ku mugendo ngenda bambi bawa wano mubutegeere bwe yali ayambadde nga tanayogera nti wabeewo ekitangaala, wabula eŋŋoma gye yakuba omusana no baagukubira ŋŋoma okujja. Kyova olaba mwenna bwe muwulira eŋŋoma ng'etandise ovuga temusobola sigala kyekimu kubanga eŋŋoma kintu kya nnono nnyo. Yemu ku nsonga lwaki muwulira kabaka bamuyita omwana w'eŋŋoma. Okitegedde? Era eŋŋoma kabonero kasanyu nnyo oba ka bwagazi nnyo bwenyize kiyita mu nsi yonna, si wano wokka, kubanga kasignifying oba kalaga ekyetwandiise happiness. Buli eŋŋoma lwe zivaayo kiba kirungi. Boy emu ku nsonga lwaki eŋŋoma ya mutawana nnyo mu kuyunifyinga oba mu kukola Obuganda. Boy eŋŋoma no ye soosi ya Buganda oba ye soosi ya unity. Ekyo mubadde mukimanyi, si kikakasa nga mukimanyi. Eŋŋoma ye soosi ya unity mu nsi yonna. Eŋŋoma yegatta buli kimu, yereeta buli omu, mwena ne muzina nga temwogera. Era eŋŋoma bwekuba egatta sawundi yaayo esobola okgenda mu biseera ebyayita ne mu biseera by'omu maaso omulundi gumu. Bwekuba ebanga wolaba